nalabikirwa abaana baali aba babiri naye omu yali Bobi Wine naye ng'omulala simumanyi. Walabikirwa abaana babiri ng'omu Bobi Wine naye ng'omulala simumanyi. naye nga mu maaso gaabwe waliwo omusajja yali ayambadde ekkanzu naye nga musajja mukulukulu nga bali baana ono musajja mukulukulu kati n'abagamba nti baana mmwe ababiri mukulu mayanja Bobi Wine oyo ajja kufuga ku ggwanga lino kabakole batya ensi kebeera etya ajja kukifukago ekyo nakyo bafune we bakiwandiika kubanga nze kati nkuwa obulaguzi bwange ku musajja oyo Bobi Wine kuva mu buto nga ne bazannya nabo afundikira yabakulira era gwe wenna ali eyampuliriza nga newe mwali nga ku ssomero nga mubeera n'obukoosi naye nga gwe liida gwakulembera obwo buba bufuzi obufuzi obwo bukujja mu lubuto si ku nsi. Agange nze Geoffrey Mayanja wendi wano nzize ne Haji tuwaye mukumboozi waliwo ensonga enkulu gye eyankuteko ennyo nenjagala nzije abeeko n'ebyannyonnyola so wendi wano tuzze akkiriza asooka ku buzibu ko Haji nsanyusa okukulaba. Waawo nange nsanyusa okukulaba. Essebo ennaku zino oli munyiikivu okujja okunkyalirako olw'ebibuuzo bye bakubuuza n'ogamba kanzireyo ate asooka amulungula ensonga kati ng'oggyeko ebibuuzo naye ate waliwo ensonga enkulu endeesa olunaku olwaleero. Ensonga endeesa olunaku olwaleero ekwata ku bukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine naye nga sinabagenda butereevu lwaki olunaku olwaleero yambadde bwoti nkusanze oyambadde bwoti eno enyambala nga sigitegeera. Enyambala kati gino abamanyi ebyokusamira giba mitendera si buli omuntu aweebwa ekifundikwa kino ekifundikwa kino kiba kya bumanyi kiba kyaki waliwo emitendera gye tutuukamu nga senkuluwo agenda kujja ku kifundikwa kino n'akuwa kino kyekiraga nti ojjuza lubaale era abo abagamba nti lubaale taggwa fe abamu twamufundikira nno ebbaliza tugenda kwogerako mu maaso awo naye twali wano aba gwali mwezi gwakumeka naye twakola emboozi eyo gye twakola waŋŋamba wabulira abantu abatulaba ku emboozi mu UG nti walabikirwa abasajja baali babiri abalenzi baali babiri kwaliko Bobi Wine so gwali mwaka guli 2024 kwaliko Bobi Wine n'omuvubuka omulala gw'otaategeera n'omusajja omulala yabali mu maaso ng'omusajja mukulukulu n'otugamba wano nti omusajja oyo omukulu yabagamba bombi nti ku babiri kulibaako omu alifuga eggwanga lino bwe mba serabidde bwotyo bwe wakyogera era vidiyo ngenda kuginoonya katwako nkatebemu nkagattemu wano bwe mba serabidde nga nzijukira bwotyo bwe wakyogera n'ogamba nti walabikirwa. Nakugamba nalabikirwa abaana baali babiri naye omwana omu saamutegeera naye omu yali Bobi Wine naye banzizaayo mu buto bwabwe mu buki mu buto bwabwe nga bandaga nti waaliwo omwami eyagamba abaana bwe yali musajja nga mukulukulu yali ayambadde kanzu wagamba yali ayambadde kanzu ng'abagamba nti baanammwe ababiri omu ku mmwe kulibeerako alifuga eggwanga alifugako ku Uganda naye teyasonga nti kwono noono naye baali bameka naye oli Bobi Wine ye namutegeera ono saamukola ki tewamutegeera saamutegeera. Mbadde nsaba nkubuzeeyo ekibuuzo nga tetunaba kugenga sinaba kulambululira omusajja gwe bayita Kamyuka Yozefu omumanyi? Simumanyi. Ali ludda wanga mwali wano mu Uganda? Ali mu Amerika naye bamuyita Kamyuka Yozefu. Simumanyi sebo. Mu Amerika eyo ani gwomanyiyo omuntu wo? Nga wange mu Amerika okusinga nina mu Bungereza na Canada gye mmanyi gye nina abantu bange. Haji waliwo omusajja yankubidde essimu nnaku nga 2 emabega omusajja oyo yankubidde essimu ng'ava mu Amerika gwe mulundi gwasookedde ddala era bwe yankubidde ne mukwata naŋŋamba nti nze Kamyuka Yozefu era ng'omusajja ono abeera mu Amerika naŋŋamba nti yali abeera Kamwokya ekamwokya yali abeera Bobi Wine we yakulira
era n'agamba nti babeera bonna ebbanga ggwanvu nga batambula bonna nga babeera bonna nga waba Bobi Wine agendayo nga bw'ayagadde nga buli kimu kyonna nga bumanya abaana yes era ne bavubuka nga bumanya abavubuka ne mu kutandika okuyimba ne babebekula bonna baani nga waali ninga bumanyi nti ekiseera kyatuuka ne baawukana kati ye n'agenda mu Amerika era agamba amaze akabanga mu Amerika eyo n'agenda atakule yes omanyi buli omu olaba n'abantu bonna be twasomanga nabo abasinga awo oddamu obeekanga bwekanzi ono si ye yali gundi nga buli omu ensi erina gyemuteeka yes bambi kati naye yamuteeka eyo mu Amerika kati yali mu Amerika naye omusajja yaŋŋambye nti nga bwenkutegeezezza nti babeera ne Bobi Wine n'okusoma biki byonna naye yaŋŋamba lumu tata wa Bobi Wine ono mwami Kamyuka Yosefu yali ne Bobi Wine lumu tata wa Bobi Wine omugenzi mwami Senta mu Mukama mumuze mirembe n'agamba nti naye kumu abaana ababiri kulibeerako omuntu omu alikulembera eggwanga lino okikakasa Jofule sooka okube wano anti nze kasandagula nayogedde ne mwami Kamyuka okumala eddakiika eziwera kumpi ndowooza nga 2 n'okusoba nga ambuulira story yaabwe ye ne Bobi Wine ekitegeeza ye musajja oliwo omukulu gwe nalaba yali mu kanzu enjeru kaakati nze bwe yanyumiriza story eyo nenzijukira ng'ekintu ekyo wakyogera era nekiteeka mu mutwe kati bwekinyumiriza nga kyekintu kyennyini kyewayogerako era kwe kubuuza nti mwami Yosefu Kamyuka omumanyi oŋŋambye tomumanyi simumanyi newe bajja abantu babiri n'obateeka awo nti kuno nga bonna sibamanyi ndagaako omwami gwe bayita Kamyuka sisobola mukusongerako nti yono kubanga sirina Bobi Wine gwe nalaba mu bubaka jjajja waba akulaga obubaka akukakasiza ddala nti ono y'omutegedde naye oli saamutegeera ne nabalabira mu kifaananyi kya buto kati buuyo akugambye baali bakyali ki obulaguzi ng'ogamba siri mulaguzi anti nze ndi mulanzi kyekimpita omuki omulanzi nange ebiriwo n'ebyo bigenda okukola ki mu Amerika tolinayo muntu gwomanyi mukwano gwo sirinayo muntu gwe mmanyi mukwano gwange lumu nalabikirwa abaana baali aba babiri naye omu yali Bobi Wine naye ng'omulala simumanyi walabikirwa abaana babiri ng'omu Bobi Wine naye ng'omulala simumanyi naye nga mu maaso gaabwe waliwo omusajja yali ayambadde ekkanzu naye nga musajja mukulukulu nga bali baana ono musajja muki mukulukulu kati n'abagamba nti baana mmwe ababiri kulibeerako alibeera omufuzi w'eggwanga okitegedde bulungi ono tetuli mu 224 ono si 224 naye 225 si gwe tuddako 225 tujja kubatandika campaign mu 226 tulonde mu January kati okuva 225 paka 226 nze okusinziira we nabonekerwa nalanga Bobi Wine awangudde akalulu haji okitegedde bulungi walabikira Bobi Wine nga n'ovuka gwatamanyi sitamanyi ne ku baana abo nategeera Bobi Wine nga ndaba waliwo omusajja omukulu ng'abasinga ku myaka ng'ayambadde kanzu nga bagamba nti baana mmwe ababiri kulibeerako alibeera pulezidenti w'eggwanga okitegedde bulungi so Bobi Wine 225 agenda kuba wattabu ono tetuli mu 224 nelindirira 225 226 mu Amerika sino okuleka abazzukulu benkolako nina benkolako nga bali mu Amerika naye abo baba bazzukulu bajjajja okitegedde bulungi ne kati kaŋŋambe nti omuntu gwe bayita omukwano bakanŋambe nti wasomako naye n'akugamba nti kati ndi mu Amerika nga muvudde wala naye okitegeera bulungi naye sirinayo muntu yenna gwe mmanyi ng'ali mu Amerika nga mukwano gwange okuleka abazzukulu benkolako bomba alinayo bannange ekirungi nayogedde ne mwami Kamyuka ne mugamba ampeereze vidiyo nga nnyonnyola ebintu ebyo nga byabinnyonnyodde so nayogedde naye nagamba banaabafunye akadde ajja kukola vidiyo eyo agimpeereze naye kyambuuse kuba nga kyambuuseeko saamugambye nako
nti waliwo omusajja gwe nakola naye interview n'ayogera ekintu kyekimu nga by'oŋŋambye era saakimugambyeko era bonna bonzikiriza ssebo nja mugamba obwe bayita obulaguzi bwe bayita obuki obulaguzi era nakugamba naye nkugamba nti Mukulu Mayanja Bobi Wine oyo ajja kufuga ku ggwanga lino kabakole batya ensi kebeera etya ajja kukifukago ekyo nakyo bafune we bakiwandiika ne bwe luli bawakiri olunaku lumu okitegere bulungi tulina be tumanya abamalako n'essaawa buki ajja kufuga naye ebimucyankalanya nga bingi kuba Katonda ku lwajjo yabadde mu campaign wakati ne baba okuba mutiyagasa abawagizi be ne babuna emiwabo ebyo byonna bisoboka okubaawo ebyo byonna bisobola okukola ki okubeerawo ekyenjawulo mukyo ku nkomerero ki alifundikira ali ki kubanga nze kati nkuba obulaguzi bwange ku musajja oyo Bobi Wine kuva mu buto nga ne bazannyazannya nabo afundikira yabakulira era gwe wenna ali eyampuliriza nga newe mwali nga ku ssomero nga mubeera n'obukoosi naye nga gwe liida gwakulembera obwo buba bufuzi obufuzi obwo bukujja mu lubuto si ku nsi okitegedde bulungi obufuzi bukujja mu lubuto so si ku nsi emyoyo gye gikulonda emyoyo gye gikola ki gye gironda nti oyo alibeera omukulembeze kati ebikolwa byo ng'omaze okuzaala ku nsi bye byongera okukaatiriza kiri okitegedde bulungi era ojja weegendereza ennyo Geoffrey abantu abaliko ensonga abalonde tebatera kuba bagezi mu kibiina batera kuba basiru nga bali awo we batyo naye ate baba n'amagezi amazaale kikuggisaayo ku mwana oli akayimba ke yakuba nti abaali abasiru mu kibiina okitegedde bulungi kati be bavuga ennene ebiseera ebisiga lubaale aba yabalonda kati ate bw'amala n'amutegeera n'abaako kyakola abo abaali abasiru mu kibiina era mwabampuliriza muli eyo mukimanyi bulungi waliwo abaana be mwasomanga nabo abaali abasiru mu kibiina nga balina envunza abamu bakola batya okitegedde bulungi gwe wenaddayo ku ground gye wasomera ojja kulaba nga abaali abasiru be wali tosuubira nakuba ba mugaso mu nsi ate nga beba omugaso ku nsi kati abaana bano abagezi abasinga bali successful balina okuba nga bavudde mu famire z'amaanyi nga babakutteko nnyo nga famire emukutteko nnyo okitegedde bulungi n'alyoka afuuka ow'omugaso mu nsi okitegedde bulungi naye ebiseera ebisinga abaali abasiru mu kibiina sigamba nti temuweerera mulina okuweerera abaana ate naffe twagala nnyo omwana n'akomyawo result kale kayimba ka Levickson nti abaali abasiru mu kibiina balina emirimu bavuga mpya kitegedde bulungi bwe yali omugezi zenna be nasomanga nabona kati tebagunanga wadde ne kapoloti naye nga bebato nga bakolekitinga ne batica mu kibiina tica aba afulumanga naye afulumanga tica agenda obayitira muti wuno abasinze kati afunye 99 mmwe ne mubeera omwo abasiru n'omalamu ojjuza onoonya bw'okopa bw'okola kyo kitegedde bulungi kati ne Bobi Wine oyo omulaba nti emyoyo gyamulonda kuva mu nda ya nnyina okitegedde bulungi naye omusambwa gwe yazaalibwa nagwo gwaba mweyana era abasinga mwenna abali eyabaloota nga muloota Bobi Wine bangi bamuloota nga balootani oba oloota bamweyana kuba ye yamusitula omuleeta mummwe abaki abantu okitegera era kati gwe tunuulira nnyo laaleza Bobi Wine era ogenda okulaba ab'ebiraasi mwebali okitegedde bulungi bamweyana okitegedde bulungi so Bobi Wine ajja kufuga oba ddi nze ndi mulaguzi tebantwala mu basement akotekantwaza omanyi nti embooko atekakutwazaako nagezaako okuwasako ku mukazi omunyankole nsobole okuyiga ku lulimi naye ebitatambula bulungi osanga kati siŋŋandumanyi wetuuka wali n'olutafutamuko abadde agenda okukuba embooko 10 bakubayo nga 3 ne bagamba oyo muko kale byebyo neze nakyewuunyiza nnyo wemba mpabamu okuŋŋamba nti owaayawo togendawo wajja tukubya so embeera bwetyo bweri kakati waliwo omukyala bamuyita Josephine omukyala Josephine ddala ndyerabidde bannange nsonyiwa naye Josephine yankubiddeko essimu olunaku olwajjo naye yasooka ompeeza message then oluvannyuma nankubira nga neebaza yeebazizza nze okusookera ddala ssebo era nampayoko ne kasente era wano wendi ndi bulungi
sina tabu yonna kati awo bogenze mu byama bya jjajja awo bogenze muki byama bya jjajja awo toyogerawo linnya ensonga lwaki fe abalubaale tukuuma ebyama by'abazzukulu era ndosobola omugamba mpeereza ku linnya lyo ompeereze ne gy'oli nagamba haji n'erinnya lyange olikuuma njanze munnange ebyo bye bimu yenna omusawo omutuufu alina okuba ng'akuuma ebyama by'abazzukulu okitegedde bulungi bambi yeebale kusiima so kati naŋŋamba nti ensonga mumukoleddeko bulungi nnyo era nga yeebaza nze kubanga yankubira ne muwe ennamba yo ne mwogerezeganya byali bimusumba saabimanya na biki byonna zenamuna bikunkubira simu kuŋŋamba nti Geoffrey weebale nnyo omusajja ensonga yazikoleddeko bulungi mu nnaku ntono yabadde amaze okuba nga ensonga zonna zitambudde bulungi abantu bali eyo abantu embeera yaabwe si nnungi sente baziridde kyova laba nze ŋŋamba abantu nkolako oyo akooye okutambula oba omanyi ng'okooye baziridde jangu naye nsooka kukebera nsooka ne tumanya wa ensonga obuzibu buli ludda wa obulaguzi bungi obulaguzi ate obw'enjawulo kati ng'obwo tinakikulagula mu 2024 kimaze nekyapeningawo mu budde buno era nzijja nkyogera ne mbagamba abantu ne mbagamba nti obulimba busooka nnyo naye amazima gamala ne gakola ki ne gatuuka okitegeera bulungi so bwe kityo bwe kiri naye embeera eno Kyagulanyi gy'ayitamu ey'okusoomoozebwa wano wali Tegasi n'akubibwa ne bamulemesa wano nawali byabakama yagenda okulangirira akalulu kano naye bagamba n'okugamba nti alabika ng'alina kyekubiira abasirikale bonna ebikolebwa byonna biraga nti waliwo kyekubiira anaawangula atya kubanga oga nti ng'etteeka Kyagulanyi alina okusonga mbere kaakati kankuwa ekyokulabirako omwana asoma obulungi n'awangula ebibuuzo mubaamu okutoba mubaamu okugumiikiriza ne musajja mukulu pulezidenti w'eggwanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakugamba yayita mu ttanuulu abasinga bajja balowooza ttanuulu zino ezookya bulooka naye wabaawo ttanuulu kyabayogerako naawe nga bagikuteereddeko nti giyitemu tosobola gikola ki kati Kyagulanyi obudde buno ali mu ttanuulu eyo gye bayita ki ttanuulu nti abaana n'abazzukulu balisoma ebyafaayo nti jjajjaffe Kyagulanyi yayita muki mu ttanuulu okubeera obulungi n'okweyagalira mu nsi yaffe lwa jjajjaffe onaani Kyagulanyi yayitawa mu ttanuulu kati ali mu kaseera ka kusoomoozebwa awo ali mu kugezesebwa waliwo awo firimu gye nalabako omanyi saasoma bulungi nga bagamba nti no retreat no surrender okaterezeza nze omanyi abantu babulira ekituufu nze saasomako nasomako akatonotono okitegedde bulungi kuba nali mulonde nga bwe nkikugambye nti abantu abasinga okuba abalonde mu kibiina tebasoma bulungi naye kati Kyagulanyi n'akaseera kasobola okuyitamu waliwo namulabye nga agira tiya gaasi nga munaaba maaso olwatereddemu bw'ati n'asonga mbeera nange omunkubye tiya gaasi wano olwo ayita mu ttanuulu eyo ye ttanuulu pulezidenti teriyo obukulembeze bwa mirembe oyita mu kufa tewali obukulembeze bwa mirembe teri bukulembeze tosobola kusanga kiweddeawo n'olonda kironde kiba kizibu era ojje olabe nnyo abantu abaswamirira ebiseera ebisinga ne weziba ssente ng'aswame tawangaala nazo naye omuntu ono ayise mu bulumi ng'anoonya ssente aba amanyi obulumi bwayo bebo boosiŋŋaana ng'agamba omusajja otagaba ssente okulya ku kikumi kye kuba amanyi obulumi bwe yakola ki bwe yayitamu okuzifuna kati so ne Bobi Wine kazibwe kapo alina okuba ng'akola ki ayitako mu kusoomoozebwa ng'obwo kati ne bwe bukeera n'ali obukulembeze abantu bagamba omusajja yakikolerera kwe bayita okuyita mu ttanuulu bwe kityo bwe kiri omukulu wa Lukaga Mathias yayimba akayimba nti nno nze natereeza lubaale siddogo siroga wabula natereeza lubaale Bobi Wine ate okuba nga yatereeza lubaale kati njagala nkubulireko abantu abategeevu mu ggwanga abategeevu mu ggwanga bamanyi nnyo ensonga ezo kuba baba baawula ekituufu kiri kyekugamba nti obulimba butuuka nnyo mu bantu amazima gamala ne gakola ki kati abantu abo abasinga okuba obulungi mu ggwanga mwenna abampuliriza mu ndabe mwabagendako mu makyaki mizikiti baba bategeera mangu y'ensonga lwaki bali bulungi abamu ajja kulaga nti agenda mu kkanisa basimanyi nze nzikiriza mu pasita Kakande nze ngenda wa Bujingo naye ng'ekiro byakola tobikola ki nga tobimanyi nze Geoffrey kino nkyogera kati nga nasamira ndi musajja musamize ndiko obuyinza bwa jjajja
nga ne Qur'ani nagikwata n'endayira nze nakakola ku basumba abawera aba nga bajja wano ne bambaza lubaale ku makya nookera n'omulaba nga abagamba ebyo byabwa sitaani anti alina okubalumya lubaale musobole okuleeta lubaale wanaaba tabaluma temujja zireeta kuba eri yafuuka bizinensi lubaale aluma kati abo bawalukagga baamanya kati gwe tulaba sipiidi walukagga kwatambulira yes golooza avaayo kiyimba buyimbi kunyumisa yategeera kati kiringa nga abaana abo bemulaba abayayiyaya abo abalaasiraasi bategeera kye bayita ennono okitegedde bulungi yensonga lwaki Bobi Wine essaawa eno afuuse omuntu ow'akabenje eri gavumenti gwe baali bayita omuki omuyaayeyaye kati afuuse ensonga afuuse eki ensonga so lubaale aluma lubaale gyali abo boosiŋŋana ku komenti nga bakomentinga totubuulira gasiya ebyo byabwa sitaani jangu eri Yesu gw'omanyanga bumanya nti abamu bakyalina mu maka g'abazadde baabwe babyogeza obutamanya naye abantu ennaku beerumye abantu lubaale baalumye n'adduka n'agenda mu makyaki ne bigaana n'afuulika bambi ate bambi n'obasaasira mulimu abamu Jofule nga babeera baategeera ensonga naye ewatuufu aw'okutereereza ne wamubula nga bw'agendako eno bazirya n'agendako eno ne bazirya n'agamba kati neewogomeka eri Yesu ne bigaana kati abamu beekwekayo bwekwesi nga bali eyo naye ng'ekituufu bakikola ki bakimanyi wabula ffe tulina nina akantu kannalabye nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku Laale ne bamwambaza olubugo omukyala yazze nga bamwambaza olubugo n'amuyiwako amazzi namala namuwa n'anywako okitegeera nga amuswe n'olubugo awo emikolo egyakoleddwawo ate oluvannyuma nendaba omusisita najja n'omusalaba naye nagumukwasa era essaala ne zisabibwa kituufu nakikugamba wano Jofule nenkugamba nange Haji Jafari osobola okunsanga mbakatuliki ne ŋŋenda nensabako okitegedde bulungi nensobola okugenda mbakristaayo ne ku muzikiti ŋŋenda okitegedde bulungi kubanga nakugamba namalo kitegeera nti buli buwangwa kati Bobi Wine buli myoyo ajaniriza gimukulembere mu lutabaalo lwakolaki lwalimu omusisita wajjanga mu katuliki kuba buli bwakabaka buva Roma okitegedde bulungi obwakabaka bwe Roma yitale eyo waliyo obwakabaka obuliyo nakati nga bukyaliyo era twakikanyako luli nenkugamba nti kitegeeza obwakabaka kitegeeza obukulembeze obwo obuwangwa naki nennono ojja musanga ku muzikiti ng'atudde ku musaalo Bobi kati oyo yamanya kyova olaba agenda kuba bulungi ali bulungi emyoyo gyonna agisembeza akola ki kati nakugamba omusambu okuva mu Buwarabu wano gwatuuka weeguli weeguli wano weeguli kuba buli bwakabaka yensonga kyonna n'omuzikiti wane manju okitegedde bulungi nze ekineewuunyisa abo katolaba abasajja abo Abawarabu batusekerera notusekerera bambi bagamba balengere baabula okitegedde bulungi naye ekituufu kigenda kumala kiveeyo mu kaseera akatali kawala nnyo nakugambye nti obulimba busooka mangu amazima gatuuka luvannyuma kino kyemulaba ng'ekyobwa sitaani kati lwaki tebakomentinga njagala abo abalokole bakomentinge nga Kyagulanyi bamwambaza ekifundiko ekiriko olubugo bagambe nti temumwambaza byabwa sitaani ebyo byabwa sitaani omanye oti oba ebyo byabwa sitaani bye bimufudde okuba kyali olwo olubugo lwayambadde nga lwemufudde okubeera ow'enkizo kati olaba Bobi Wine newebukeera kaŋŋambe nti no nga badde tawangudde kalulu w'amaanyi mu opposition waki w'amaanyi kati olwo olubugo lwayambadde olwo ebyo bye bamuleetera ebyo bye bimufudde okuba owaki ow'amaanyi kitegeeza abikkiririzaamu abiwa ekitiibwa kati mwe abalokole kati ojja kulaba abo abalokole nga bali eyo ng'akugamba nze sisobola kwambala lubugo sobola kwambala luki lubugo naye ng'omutunuulira embeera gy'alimu mbi Kyagulanyi eyategeera olubugo yalukola ki alwambala nkugambye bali eyo abasajja ab'obuvunaanyizibwa abamu tebasobola kuvaayo kwogera naye nga bamanyi ensonga batereeza bajje no baani abantu bonna ab'obuvunaanyizibwa batereeza bakola ki benoonya ne beezuula emikisa gyabwe kati gwe abo boolaba mu makyaki abamu obuulireko Jofule kati kiringanga kankuwa ekyokulabirako osanga omukazi nga muli ewaka nga takuwa kitiibwa akuddamu akola ki ng'akuddamu omugamba bw'akuddamu ekintu akikuwa ayimiridde bw'omugoba n'agenda ebweru n'agenda n'afuna akalimu mu wooteeri ate mukama wa wooteeri amuwa nnyo ekitiibwa naye ng'ekyamujja eno mu bufumbo butawa musajja ki
kitiibwa omusanga ng'ali mu wooteri aweereza mmere ng'emirimu agikola ku sipiidi ne mukama we amuwa ekitiibwa. naye ng'omusajja gwe omusajja ali amuliisa amulabirira mu buli mbeera zonna ng'amutwala ng'ekitagasa ng'amutwala ng'ekitagasa nga kyekyamulemye obuki obufumbo osegedde bulungi. naye n'omusanga mu wooteri ng'akola emirimu atambula okuva kuno n'eri atwala emmere agikola ki mukama we ayogera omulundi gumu n'awulira kuba yeeguya akalimu. so nga wano amaka gaagaana lwa butawa musajja kitiibwa. kati n'abo babali eyo bali mu makanisa tebawadde ennono zaabwe kitiibwa y'ensonga ojja basanga ng'embeera ebatabukako. nagenze ne neepanka mbu nakolera kunku ne ntula ku kyoto wano naye akakanka wulidde ne gwe yadde n'amaziga tegajjaamu yadde kati owomingira tiyagasi kati mwe bannamawulire awo oli ku training banagenda omukukuba ng'amaaso gamanyiira ekyabazima tiyagasi yennyini essebo. so embeera bwetyo bweri kakati ennaku ezo nalabako waliwo akatambi waliwo omwami eyanziramu awo nga bamuyita Godfather. Godfather mumanyi sijja mwogerako nnyo kubanga nze omuntu atalina makulu simuwa budde. kwegamba ebitampa makulu ebitangattako sikola ki ndi mu kutaasa ggwanga ndaga abantu ekituufu ali mu kujalabatira ku bintu ali ku bulamu bw'abantu. nze ndi mujjanjabi ow'emyoyo nkuwonya n'entereza omukisa ebiganye abantu beebaza kati ng'oyo omukyala we yakugambye muno omusajja yankoleddeko nalabyewo ku ki ku njawulo. kati nze Godfather nze nina obuyinza obw'emyoyo kati ate yayinza okuba alina obuyinza nga bwakwasama nga omuntu asinga okwasama ennyo ku YouTube gwe gy'omulabe omuntu ayasama ennyo omulabira muno mugwa namu weemuti muno agw'embugubugu ng'akyalina muvubuka okisegedde bulungi. so Godfather ani yakugamba nti by'omanyi n'abalala bye balina okumanya? ani yakugamba nti ani yakulonda ojja otereeze abasawo ku YouTube oba ku mitimbagano? Okisegedde bulungi tewali n'omu yamulonda lubaala abaamuluma nze gw'ozanyirako nsamidde emitendera gyonna. Okisegedde bulungi gw'omanyi otyo oba kino kyenkugamba nga kyeŋŋamba abantu gwe kyolowooza nti kyekikyamu kyembagamba nga kyekikusibye mu mbeera eyo bakusondera busondezi. bali mu musondera buki busondezi. nze teri ansondera bw'eba mmotoka njiyimirirako awo ne waba ya miliyoni 10 weesondera natereza lubaala bwe weesondera nze neesondera. Okisegedde bulungi ne weeba ya mmeka ya 10. Okisegedde bulungi kati si era guno lwensoosa omwogerako era lwe lufundikidde atalina makulu simuwaaki makulu simuwa budde. Okisegedde bulungi. so bantu ba Katonda nze we mbagaliza ne mbagamba nti bannange obubonero kwolabira musajja mukulu Ssaanongo jjajjaffe oyo kitambo n'erinnya oliwulira kitambo yatambuza naye ffe batulagira n'okuyisaawo kano omugamba mune mukama wange jjajja onoonsonyiwa okwesanguza ku lulimi kuba tayisibwayisibwa kuki ku lulimi ebintu ebibye byabyama ensonga ze zakyama ensonga ze zaki ate mwe mutudde obuyinza bw'ensi kubanga obulongo bwe bugagga bw'ensi eno. akkiriza akole ki agaane ngamba oyo mukulu Godfather ate gye weegendereza ennyo abantu nga yeesembereza okweyita Katonda nti God abasinga baba batemi bambizi. wali okigenderedde God aba mutemi wa mbizi. God batera kuba batemi bambizi era ebiseera ebisinga balaba nga kuba kwerwanako nnyo omuntu oyo ayagala okwefaanaanyiriza erinnya lyaki erinnya lyaka kati oyo yeeyita nti Godfather. kati namukola okunoonyerezaako nga mmaze okulaba kuba nze nali simulabangako naye bwe namunoonyerezaako nenzuula nti bajjajjaabe baali babumbi ba mmumbwa. baali batambuza ki alimponya alivaawa ewonyerwa ne 15 mumbu emu alina okulumba abanene asobole okusitula ki. kaakati omwami oyo ate mbadde ngamba nti basawo bannange mwenna abali ku mitimbagano mwewala okwerumba kuba Godfather si musawo oyo mutemi wa ddagala agaba budagala ako kwabbira abantu mumba alimponya alivaawa jjajjabe nze nakola onoonyereza nga baali bamumba emumbu emwewonyerodde nga 15 ati neyefula atawonya lubaale. Okisegedde bulungi ndi mu kutaasa nsi abantu bawone abantu tubaagazisa obuwangwa bwabwe badde ku nnono zaabwe. gwe we n'omusawo ali eyo ng'oli ku mitimbagano tolumba musawo muno buli lwolumba musawo muno
oba olumba jjajjaawe. Yes. Kati tusobola kumanya jjajja wange atudde mu nze azitowa kyenkana ki. Omusamba kati Godfather wanaavayo ng'agenda alumbalumba abasawo yeefuula mbu ye muluŋŋamya. Emisambu egyo abasawo abo ye balowooza nti nno oba bafere oba byebakola tebabimanyi. Jjajja waabwe ajja musitukiramu kyensonga lwaki ojja mulaba ng'abeera okwo ng'asabiriza. Ng'akola ki? Naye ng'ekimusabiriza takikola ki? Takimanyi. Kumbe abasawo b'olumba baliko obuyinza bw'abajjajjaabwe. Bukulumba busobola okukussa wansi. Otegedde bulungi? Kuba gw'olumba tomumanyi azitowa ki. Waliyo abasajja omusajja kati nze kankwaka okulabirako. Abantu abamu abasawo bavaayo ne boogera abintu ne mulowooza nti abantu abamu basaaga. Jjumba oyo Aligabwe Salumu yavaayo lwakuba abantu basobola obutabirondoola. N'agamba Ssekawumala oyo nti nja kuteera endiga ku kyoto. Kati omanyi kyekitegeeza gwe wenna mpuliriza omusawo wakugamba nti ngenda kuteera endiga ku kyoto. Dduka mangu omwegayirire. Kuba endiga eyo kintu kya muwendo mu bwakabaka bwa Katonda. Mu bwakabaka bwaki? Bwa Katonda. Kati oyinza okulaba nga Ssekawumala ekimutadde eruzira okubeera eyo ebbanga lyonna nga kyava ku jjumba naye ng'abantu basobola kirondoola kubanga giri myoyo miki. Kati tusobola kumanya asobola okuba yakikola. Okitegedde bulungi? Kati kyenva nkubiriza abasawo mwenna abali ku mitimbagano. Bw'oba olabye nga waliwo omusawo munno alina kyakoze nga enambika z'alambise si ntuufu ye kyaba amanyi jjajjaawo ekyo kyaba amuwadde okwogera eri abaki abantu. Mulumbe waakiri fisama anti oyagala kutaasa ggwanga. Teekamu amafuta vuga gendayo mulumba mugenyi jjajja w'abaana wano tereezaamu ne wano kola ki. Tubeere baawufe eri abasumba. Kuba tuli mu kwagazisa abantu kudda ku nnono ate abasawo ffe twerumba ku mitimbagano. Nze sirina gwe nnumba. Okitegedde bulungi? Naye nga mbamanyi mulimu abamu benga nti oyo taliiko maanyi taliiko buyinza naye ali mu nsonga za jjajja ne taliiko buyinza. Ne sisobola kuvaayo ne mwesanguza. Katonda yamanyi yalamula buli muki buli mwoyo. Okitegedde bulungi? Mwewe ekitiibwa bajjajja b'abaana. Tubeere abaawufu ku basumba kuba bo bawulira Nabbi Kakande takwatagana na Ssennyonga gundi takwata. Kati ffe tulina okuba ekyokulabirako eri abazzukulu. Twagazise abantu ekintu kyabwe bakyagale. Abantu kye baali bayita obwa sitaani abantu bajja beekweka tayagala kulaba ng'agenda mu ssabo. Okitegedde bulungi? Kifu kino essabo kitwale nti kkanisa kitwale nti muzikiti. Gendayo ng'omanyi ogenze kusaba ogenze kukima nkyukakyuka mu bulamu bwo. Muve ku abo abasajja ababa yeefuula anyumye nnyo. Okwogera ennyo si kwe kumanya. Okwogera ennyo si kwe kola ki? Si kwe kumanya. Godfather okwogera ennyo otuuke n'okugwa embugubugu lwakwogera nnyo si kwe kumanya si kwe kutegeera. Okitegedde bulungi? Gwe ekyakuleeta ku mitimbagano ky'oba obeerako noonya ku mawulire. Baana abasajja batambula n'agenda n'anoonya amawulire. Leka mawulire kulinda nga banno bye bakoze gw'okolera tusabala ennyanja amajjato ne likubba n'oga tuluguddemu leero. N'oteekamu ssente zo n'oga ngende ew'omusajja wa Katonda ssebo ye alinze wali kudda mu byetu. Gwe ani yakugamba nti ky'olina okumanya n'abalala kye balina okumanya? Ky'omanyi kisomesa abawuliriza. Wabula tokibuulira basawo. Tokibuulira baki? Basawo. Ojja kwekubya lubaale. Okitegedde bulungi? Kati nze Jafari ndiko olulimi oluzito nsobola okwogera ekintu ne kiba. Okitegedde bulungi? Kati nja kyogera gw'ogamba oyo atiisatiisa akanga naye tomanyi kiki kyenzitowa. Tomanyi kyenkola ki? Kyenzitowa. Okitegedde bulungi? So bantu ba Katonda eyo nvuddeyo bajjajja b'abaana mmaze ako nako kayisaawo. Mwewe ebitiibwa. Mwagalane mwekyalireko. Okumanya tekuggwaayo. Kati Godfather yamanya yakola ki? Yamaliriza. Kifu ne bajjumba bakyanoonya. Nze nina abasajja beemanya bamanyi lubaale. Naye buli lw'obeera awali musawo muno baako ky'omuggyako ogatte ku kikyo. Naye abaako kyakuggyako. Kati olaba Bayibuli eyo abasumba baani tebasobola kugisoma gisinga Bayisirayiri. Naye n'Abayisirayiri nabo tebagimanyi. Kebeere Quran gyeva eri Saudi Arabia. Tasobola kugisoma n'agimalayo. Naye abamu beefuula okuba nti bategeera nnyo Katonda era nti asobola okukubira Katonda essimu. Okitegedde bulungi? So ekintu ekyo si kirungi. Bw'oba olina ky'omanyi leka kulowooza nti ky'omanyi n'abalala kye balina okukola ki? Okumanya. Godfather bw'obanga okyeri eyo nga tonnaba kutegeera nti nno lubaale maliba tonnaba kusamira lubaale akuluma lubaale maki? Maliba. Buli omu ageesiba bubwe. Jjajja owange asobola okuba ayita mu bbanga ng'owa ayita wansi. Kyekiri kye bakugamba nti maama wo bw'abeera ng'alina ebinnyo nga mubi asigala ye maama wo. Omulungi ne bw'anajja atya nga mulungi taba maama wo. Oli ow'ebinnyo omubi
yaba nnyoko kati nze jjajja owange yoyo wange ekyo kyemba nfulumizza ku lulimi nga ndagula ekitegeere bulungi kati ye tasobola nakutegeera oyo godfather nti nze wenzijja wano okusomesa ne jjajja abaako esaidi kati buli w'omuvoola omusambwa gujja kusituka gukukube okitegeere bulungi oluusi ojja kufunirawo akisidenti kubanga ositukidde mu muzzukulu we yamugja ebweru eyamukola ng'oli mumuwalampa ng'ate yamaze okulondoola nti toliiko wadde otwanyi oli mugabi wa ddagala olumba abantu ab'emyoyo ate weefuula eyamanya nnyo emyoyo kale ne wonooba onzizeemu sijja kukola ki kukuddamu kuba nakugambye nti omuntu atalina makulu simuwaaki makulu simuwa budde kale kakati ensonga nga tugivuddeko wadde ogera ku nsonga ya Lubaale kakati nga Lwokaga bwe yayimba nti yateza Lubaale n'ebirala byonna byonna ne twogera n'ogamba nti teri muntu asobola kubeera w'amaanyi nga bulaba Kyagulanyi nga tatereezanga Lubaale so nebyozosomesa ebbanga lyonna lwaki abantu abamu lwaki abantu abamu bagamba nti Lubaale osanga ulinaga nti Lubaale yagaana kati Lubaale yagaana okuggwa abamu nosanga balinga bagamba nti Lubaale waffe bafamily yaffe olwo abamubba ne bamwefunza kantandikire ku ekyo bwampuliriza ali eyo teri abba Lubaale era tebakikulimba Lubaale tabbibwa Lubaale tabbibwa ompuliriza Lubaale bulungi Lubaale tayokyebwa oyo yenna pasita aba omusiraamu akugamba mbu agenze koona ssabo nimbalaba oko ng'agenze mbu akoonya essabo Lubaale aba mu bbanga ng'akulaba weekejja gw'ogamba mbu abeera mu bbanga ng'akulaba olaba Lubaale waava ku kika ompuliriza bulungi n'olaba nga bagamba ekika kiri bubi naye nga bajjajjaffe baali basamirako naye tuli ki Lubaale addayo erinnyini buyinza kuba Katonda yamulinako obuyinza addayo we era emyoyo gyo we tutandika osamira tolowooza nti giva wano giva wa mutonzi yennyini gyo be baminisita be kati mwe kasita musaanyaawo ebyammwe ebyolujja temugamba nga nti ffe ewaffe Lubaale yaggwawo twamusaanyayo Lubaale addayo mu butonzi era bwe mutandika okusamira basindika omwomu yajja basindika omwomu yakola ki yajja oyo akugamba mbu nayokyeza ebintu byewammwe Lubaale tebamwokya ziri oba oyokyeza mbugo kati kankwako okulabirako Lubaale tabamwokya kubanga ndabanya bafaatha bapasita bookyaga nti twalyokezza kankuwa ekyokulabirako singa nkugamba nti Mayanja ajjamu engoye zo ziteekaawo nenzikummako akabiriiti era ne bagamba bannange Haji Jaffer yayokyezza engoye z'Amayanja mba njokyezza Mayanja mba njokyezza ngoye z'Amayanja ziba ngoye zange gw'osigadde bwereere ofuna essanyu oba tolifuna nga nkwambudde n'enjokya engoye zo oba musanyufu nyiga sisobola kutuma wadde amazzi nti genda wali ku dduuka ongulirawo amazzi ng'oli bwereere ng'oli ki kitegeeza onyiiga ngunyambudde sisobola kusanyuka tosobola kusanyuka oba munyiivu oba muki kati ye Lubaale buli lwokwata ebintu bino n'obitwala ewa pasita nti ogenze kwokya Lubaale obeera oyokyeza ngoye za Lubaale oyokeza obutuukiro bwa Lubaale naye Lubaale asigalawo era abaawo mu bbanga buli kyokola abaakola ki abaakulaba kati ebika byosiŋŋana nga bagamba ffe twasamirako n'ebintu byagootaana ebintu byasaanawo okyegedde bulungi kyenkugambye nti oli bwakwambula n'enjokya engoye zo mba sookyeza Lubaale ate abantu abagamba mbu Lubaale bamubba teri abba Lubaale Lubaale abamuffe gwe kasita ositulanga omugugu gwa Lubaale nti obitute wa pasita ku byokya oba omusiraamu ku byokya tuulako ku ebyo byagenda okwokya kasita otuulako ne bakusalizaako naawe nojja olwo obeera oyokyeza Lubaale wo naye oba toyokyeza wa kika gwe Lubaale owuwo ng'omuntu kuba Lubaale abamu ggwe ensonga lwaki muloota nga muli bukunya nti Lubaale abakugamba nyambaza ndi bwereere ate obwo bumuba bubonero bwa musajja mukulu kubanga jjajjaffe oyo Ssaalongo jjajjaffe kinene yata Lubaale yamusiba ate yamuta okyegedde bulungi so omusambo ogwo gw'amaanyi nnyo gwe guliraanye omutonzi katugambe nti ye yaani ye vice president kubanga waggulu waffe wonna mutonzi yennyini buyinza kati obwo jjajjaffe oyo kinene jjajjaffe oyo kitambo anaasonyiwa omwesanguza abalala tubuyita bulongo tuyita jjajjaffe kinene bajja ojja genda omusawo gamba oliko kabaka oliko bulamu
ekyo kyekitundutundu egyo gyonna giba mitendera gye kyenava njivayo ne mbagamba nti obulongo bwe bufuga ensi obulongo bwe bulongoosa n'erinnya oliwulira obulongo naalongo n'abalongo be balongoosa amakubo g'abazzukulu ate Ssaalongo ye talongoosa Ssaalongo mulimu gwe gwakutambuza ensonga lwaki tuba tumusaba tumugamba mukama wange Ssaalongo jajja nkusaba ontambulizeeko ku bintu byange bino kuba yatambuza buli kimu wewali wewavanga enjogera egamba edda nga bagamba nti twasanze omulambo nga gugenda gutambula gugenda gukola ki ani atambuza maanyi gaani maanyi goono kitegeeza omusambo ogwo gw'amaanyi gulina obuyinza era Katonda agumanyi wabula tulina kugusamira busamizi tutereeze bwe bugagga bwaffe amin kati oyo kyekimukuba oyo omukulu God Father kitambo kyekimukuba kuba tebamutambuliza ajja akimu obulaguzi mulagula atereere embeera edde mu nteeka ajja kulaba nga n'emmotoka tebakyazisonda nga agenda bugenzi wali n'agenda n'akola kinaalamuza ne bamuwaaki ne bamuweyiye nze kati nina abo abaana bendaba okwo so batera nnyo bbeera awo n'ejjumba awo osime babayita baani okitegedde bulungi baasamira kati ojja musanga nga alina emmotoka ze 5-6 mwe mumuyita omubbi omubbi avaayo ku kamera n'ajja ne yeerambika lwaki tebamukwata ababbi babakwata bagende babakole ki kati abo abaana baasamira baategeera jjajjaabwe abawa obadde okimanyi nti bw'obeera n'omwana ewaka omubbi mukube ng'omulaga ekkubo nti mwana wange ekyokoze kikyamu naye oyo omwana aba wa nsonga omuntu oyo aba ajja kuba mufunyi nga munoonyi waazo omwana yeetoolatoole ewaka mukube ng'omulaga nti kyokoze kikyamu kubanga ajja genda bba ewa neiba bamwokye naye abaana nagambye nti mayanja omuntu ng'ozaaliddwa emize n'eneeyisaayo byebiroopa kiki kyogenda okuba mu maaso kati omwana ateetoolatoora omwana yena nga teyeetoolatoolako okufuna kwe kuba kutono kati ebyo byaffe bya munda waliwo ajja omwana abba omwana asusse nze mmanya waliwo omwoyo ogumusumba oyo omwana ajja kuba mugagga ajja kuba mufunyi kati gwabadde okimanyi mu ggwanga lino abantu abasinga okuba obulungi babbi bapakinga amamotoka ag'ebbeeyi kati gwe tunuulira Brian White okitegedde ogenda otunulira ebyafaayo by'abassemwanga bazzali nera kojja wange kojja Kimbowa azirina naye talina wakwata gyeziri ezo nazo emmali ye ya mwalaali gyeziri ezo nazo naye amampuliriza bajja kukiwulira siwagira bubbi wabula emize gy'abantu abasinga gwe wonoonoonyereza nnyo abagagga ensangi zino olaba ne mu gavumenti mwennyini ogenda owulira nti enguzi efuuse enguzi tebuba bubbi obwo buba buki buba bubbi okitegedde bulungi kakati obubbi buli wamu wabula nze nkugambye tunuulira nnyo mu baana bo omwana ateetoolatoora kitegeeza saba nnyo abaana bo beetooletoole kati bwe beetoolatoora gwe olina tereeza butereeza aveemu omuze guli naye guli omwoyo oba ogutereezeza kitegeeza omwana oyo agenda kuba mufunyi kati Bobi Wine okuba obulungi tosobola kunga teyeetoolatoolako alina okuba nga yeetoolatoolako abo boolaba bonna abali obulungi okitegedde bulungi mu buto kati wootereeza omuntu atereera n'atandika okukola ssente eziri halaali ng'afuna ng'ayingiza kubanga obufunyi buba bwamujja buto omwana eyeetoolatola akola ki omuyiiya omutetenkanya kati oyo omanya omwana takusaze oyo agenda kuba mufunyi naye omwana atuula awo nga buli kimu olina muwa buwi olina muwa buki sekibotte ekyo tekiba kirungi so bannange bekiyisiza obubi mu nsonyiwe naye okumanya na kutegeera tweyanziza omwana oyo ekimutoozatooza oluusi wabaawo emyoyo egimukola ki egimulondoola egimutuma kati ffe tulina kugiteekateeka omwana abeere bulungi maaso agaggawale nga tagenze kumenya bbanka kati kankuweeyo kano akasembayo okimanyi nti omubbi asobola okufukamira nagamba bajjajjange nsaba munkulembere ngenda kumenya bbanka y'egundi ne bamukkiriza n'agenda asikaali otulo ne tumukwata najja n'amenya ne babanga gwe bawadde kalifomu okitegedde bulungi n'amenya ne banne ne babba ne bagenda asikaali agenda ozuukuka nga kituufu basikaali ne bagamba nti asikaali n'olukwe yalubaddemu naye nga teyalubaddemu ng'omusambwa gwamwebasizza okitegedde bulungi era ababbi abasinga be bakwata babasanga nnyo n'amayirizi biki okitegedde naye ebiseera ebisinga alina okuba nga yasooka kutegeera jjajjaawe asobola omukowola n'akuyisa ewantu wobadde tosuubira era mwenna abali eyo abampuliriza oba oli luddawa kati waliyo abamu abali e Bulaaya nga yali takikkiriza nti aligenda
kumba omusambwa gumuyisizaawo okitegedde bulungi era ntera nnyo kigamba abantu naye nkugamba nti nno gwe muntu asobola okuyita awantu w'otasuubira nti ogenda kuyitawo ne weekanga ng'oyiseewo wabula ate n'omala oyitawo n'otuuka eri ate n'obonaabona jjajjawo akuyisaawo n'atuuka eyo ate n'akulumirayo osobole okumunoonya n'okumutegeera lubaale bw'atakuleetere bizibu tojja kumumanya lubaale alina okuleeta okusiraanya osiraane osobole okumunoonya n'okumutegeera kuba wonoobeera obulungi ate onooba omwagazaaki okitegedde bulungi kale abatuuliza mudde ku buwangwa bwammwe n'omutegeera obujjajjammwe mujje muwone mujje muterere bannange abazzukulu nabagamba bali eyo abamu mulumwa emitwe n'oguwa eddagala ne gugaana naye abamuze bambuuza nnyo ennamba yo ey'essimu era ssebo nja kusaba ekyo kinsasule abantu bambuuza nnyo ennamba yo mu inbox nenjibawa naye mbadde nsaba ogibawe naye nga ssebo era nkubanja essebo ennamba eyange eri 0783 98 88 13 naye nina eya Airtel naye Airtel wane etusumbuwamu tekwata buki naye mutambulire ku eyo ya MTN kuba yo wano wonna etambula eri 0783 98 88 13 ne ku WhatsApp kweri kale sindika manyago nowoba tosobodde kujja wano nsobola okukulagula ng'okyali eyo ogenda okutuuka wano ng'ozze kuteeka mu nkola ebyo bye nakulagula bye nakola ki ekirungi nze ebyange bannange osasula omaze kulabako okuleka ebikozesebwa byo biba bibyo naye ezange ez'obukozi osasula omaze kukola ki kulabako ekyo ssebo kale waliwo ensonga gye malinya twogereko ennyumba eziri wano ez'abakulu waliwo enzirugavu eyo simanyi lwaki yo yanjawulo nnyo ku ndala yamayembe katonda tukyanako obudde kankafunze nti olaba amayembe ago nabagamba buli kyemulaba ku nsi kuno fotokopi ya katonda mwe mwenna abali eyo abakatoliki nga mukkiririza mu bwa katonda mulina okuba nga mwasamira amayembe era gwa wakana njagala obikule bayibuli yo ogende mu Kabakuuku ogende muki mu Kabakuuku tandikira ku ssuula ey'okuna ng'odda wansi okitegedde bulungi mutabani wange mpaako ku bayibuli yange awo katono awo ku simu kankabasomereko ko katono gw'obuuziza ne bayibuli ogigendamu sya anti okumanya n'okutegeera tekuggwayo okitegedde bulungi kati naye nga tukyaliko bulungi kankusomereko kanoko kakokka namba 4 n'okumansamansa kwe kwali ng'omusana yalina amayembe nga gava mu mukono gwe era omwo mwe mwali okukweka amaanyi ge ani mutonzi tandikira wano ku 3 nabagambye babikulani Kabakuuku soma okuva ku ssuula ey'okusatu katonda alina wannyonnyolera ku mayembe nga mulina okugasamira kati gwali eyo agenda mu bapasita wasamira amayembe tumalirize anti bwe bukuumi omwo mwe yakuuma amaki kati ennyumba eri amayembe ennyumba eyo y'amayembe nakale nzirugavu basirikale be bavumuzi ago ge mayembe ag'ennono waliyo ebintu ebijingirira eyo abantu abapangapanga bannange ekyo kye kisinze okubeera nga kibuzaabuza abantu gundi yagula amayembe biki aba teyagula gano amayembe ag'ennono tebagagula bawanga maki mawange wabula mulimu abantu abagatta emiti abantu abo mu kugatta emiti ne babaako bye basalira eyo bye bifuukamu ebyokoola n'owulya nti amayembe gasa abantu kuca bwetugenda okutandikira omulundi ogujja bwe naba nkomyewo ng'okkiriza ssebo kubanga biwulira nnyo nti ekyalo kyabadde amayembe gabadde ku kyalo ne gattatta abaana bonna babeera bubijjisa buwangwa bwaffe n'ennono naye amayembe ag'omutonzi gaba malwanirizi mavumuzi gaba mawonyi tweyanzizza nnyo bannaye katubaleke tujja kubadde omulundi omulala ngenda nezijja wano nga nsonga ndala zezindeese naye ate programu nekwata omubabiro wetuli abantu bajja kutujja bamanyisa abantu bategeere ekituufu nabagamba obulimba bwe busooka naye amazima gamala negakola ki negatuuka tweyanza nnyo tweyanzeege nze Geoffrey Mayanja ku emboozi mu UG tukwagaliza akaseera akalungi weeraba